naye era mbagamba nti mwongere okusoma ebitabo bannange nabawandiikira ebitabo ebyobuwangwa, naye abasinga obungi ebibuuzo bye mumbuuza ate mumala kusoma mu bitabo byange ate ne mulyoka mutandika ate okumbooza. Ekyokulabirako, kati tunulira ono balina Ekagga Busiro yambuuza Ndawula wa mirundi emeka, naye ng'ekintu kino n'akatabo kange bayita ensalira n'ennyingiza ya Lubaale, omuko gw'olupapula 198 okutuuka ku 205, ebintu ebyo Ndawula nabaawulamu era mwebali. Nagamba tulina Kabaka Ndawula bawa Nakayima Mubende anywa omubisi n'amata, nenjogera Omulangira Ndawula Kimpeneggu mutabani wa Ssekabaka Ssuuna ow'olubereberye anywa omwenge, nenjogera ku Ndawula Ssebintu Sseruggula Miryango ow'oku lusozi Walusi mu Bulemeezi, era n'empandiika ku Ndawula Gwogombe n'alaalira mutabani wa Ssekabaka Kiggala Eddambwe, naye atukwata tumulina. Nenjogera ku Ssekabaka Ndawula Kanaakulya emusaba Bakka mutabani wa Ssekabaka Jjuuko Bujuuko, bonna nabaaga buli omu ne byasaba nabyogera. Ne nkugamba nti Ndawula Kato, tulina Ndawula Kato ono asibwanga mulongo, nzadde omwana mu Bwandawula, mu Bwakifunu, mu Bwaki bw'obutuli ku matu, oyo asibwanga mulongo wa Ndawula, oyo naye tumulina. Nenjogera ku Ndawula ow'ettonda, ettonda asowoozaayo abantu olulimi lujjula amabwa, naye waali. Nenjogera ku Ndawula ow'eggerenge eyeesiiga eggerenge lyonna yonna okwogera naawe era gwe musiiga amenvu ng'ekirogologo kiruma omuntu, oyo namuwandiikako. Nenjogera ku Ndawula Kawumpuli mutabani wa Kayemba Nantabuulirirwa n'ennaku eyazaalibwa nga talina mikono, naye mwali. Ndawula ssebo mukulu balina Ekagga Ndawula nawandiika mwenda, buli omu n'ebibye. Soma akatabo ensalira n'ennyingiza ya Lubaale ke nawandiika nze Ssemwanga Kivumbi Bantubalamu, omuko gwo 198 okutuuka ku peegi 205. Patrick Omutoolo, nzuukuka ensingo ennuma, ekintu kimpika olubuto buli lunaku, sente zimpita mu ngalo, byendoota mbyerabira, okulya munkukuulu, okulya munkuuli kyeki. Nze kye mmanyi mu Luganda okulya munkuuli kwe kulya nga buli kimu okulya ekyeggulo ekiro, obudde bwe buziba n'olya emmere, empewo kye bayitikiga nti twakoowa okulya munkuuli. Era omuntu aliko emmandu naddala ng'oliko muwanga, oliko Kabaka Bulamu, oliko ebitambo byaffe, ssebo ffe tetulya kyaggulo, era Lubaale akugaana okulya emmere ekyeggulo. Olikoma kawungeezi kunywa kakopo ka caayi oba oliriddeko kasooli nga weebaka tolya kyaggulo. Ate era ne mu bulamu bw'ensi bwa baddokita tebatukkiriza kulya kyaggulo, emmere kutuula mu lubuto tekola mulimu gwe, era kwe kugejja ogwo omugejjo gwe mugejja. Okulya munkuuli kwe kugaana okulya ekyeggulo, gwe ng'oli awo gw'ofenkafu fensi buli kikuyita mu maaso. Abantu mulya nnyo, mulyalya, onoolya ekibumbe kisike, n'onywa caayi, n'olya lumonde, n'olya muwogo, n'olya kiki, embere ng'ozidde, okwo kwe bayita okulya munkuuli. Kati empewo zitugaana ffe okulya munkuuli, okulya ekyeggulo. Nze kye mmanyi mu lukata wadda. Omutoolo, ensinga ekuluma oliko ebyewamma.
n'ebyagala obitereeza. Olubuto okuzimba empewo ya walumba ettanda. Simanyi bwe mugiyita mu gundi. Empewo eyo bwebanga bakusamiza nga nze agisamirako kasaba malo giyimbira ekkuba ekyobugazi. Kati senkulu akubika olubugo olumyufu n'akunyiga kannaswi bunaswi ak'ekigene nga bwakufumita olubuto bwe bati balupika bagenda balupika nga bwamukuba akamba nti kaba katagwa mu bantu. Dakiika ezi ngene bwe bakuba ennyimba ogenda okulaba ng'atudde ng'abuuka nga bamutwala ng'asamba ebyoto. Kati mmandu eyo ng'ebanja yepisa olubuto kubanga baginyiga, oginyiga wakalya mwenda saalongo wakalya mwenda ono tomutwala. Tulina ennyimba ze bamuyimbira n'akyakala lye bamuyimbira. Mukwano gwe kali mu luzungu alina oluyimba lwagamba olwa Nakalanga lwe bayimbira gundi eyo era kabaka ng'akubye ekyobugazi. Kali mu luzungu alina oluyimba lwayimba nga omusajja ayimbira Lubaale bulungi eyo kali mu luzungu nnyo, mukubi wa ngoma bamupangisa kuyimbira Lubaale ne ku mikolo egy'embaga. Naye emmandu eno bwe baginyiga n'emala okutuula neryoka bagisambisa omusaayi ne bagisambisa omuliro n'eyogera ensolo yayo ne bagigiraga. Nabiwandiika bulungi n'egikebera nti si nnema ne bagenda bagisalira nga bakubisa olubugo olwo ne basala ne balembeka omusaayi ogw'enkoko n'ogwaki n'ogw'embuzi nga bagigyeko ekyewongo enkoko bagenda okusiba ekyewongo. Senkulu n'akubatiza omusaayi mu kyenyi ne ku bigere. Kati bamala okuggyawo ebisolo ekyo ne batandika okutwala nti ttaka lino lirina empalana kyenva ndirinnya lyali ejjajja nga bwe musamba omusaayi guno bwe bagusalidde ng'asamba obudongo. Nga ab'ekika bwe mwetoolola emirundi 9 nga senkulu amukutte ku mukono bwe basamba bwe bakujja ne bakutwala mu byoto ne babisamba. Awo ne balyoka bamutwala mu nsabo munda ne bamuyozaayoza olutabaalo obutaddeyo okukuba abazzukulu bigo na kubalwaza. Kati bamala ate okubaaga ne baleeta embuzi ennyama yonna n'eddiba lyayo buli kimu kyonna ne bamulaga kabaka eminsolo yo yeno gye watulugwalagidde kino kyekino. Bwe bamala ne bamuwokerako ekibumba n'ennyama enjokye ne gonja n'omubisi. Kati eno nga bwe bakola olutembe bwe bakola ekifundikwa kye. Kati bwe batuuka okumusibidde eddiba balireeta ne bamuyimiriza ne bamusiba eddiba. Talina ddiba lyankanamu bo walumbe bamusiba ku ddyo ng'omutwe gutunudde waggulu ng'akakira katunudde wansi akakuzi. Ne bamukyakaza n'asamba ebyoto n'ayogera n'ennyanga ze n'ejjembe lye naye n'eriwangibwa ku olwo. Emiti egirigendamu sijja gyogera gimanyiddwa gya kaffecce. Miti gya kaffecce giri waka neriwangibwa n'ayogera ennyanga ne zisimibwa ne zikuba obudongo. Kati munnange omusajja ono yalwaza atyo ekintu kimpika olunaku era ojja kuloota nnyo abafu era oloote emirambo ebijja okwogera n'abaafa edda kugugumuka ekikunyigiza ku kitanda okufuluuta ennyo okwevuunika mu kitanda nga weebase nga owulira tosobola kussa nga abasajja abambadde ebiddugavu oziika abafu oyogera n'abaafa osimula abafu oyo yonna mmandwa ya Kabaka Bulamu kasi oloota ng'oloota n'ebyo ebyabafu era ogamba nti ssente zimpita mu ngalo. Sabira Lubaale eyo emmanda nga bw'onoogiwa ebyayo ng'ekuwa sivula nti ssente ozifuna zitukira mu bizibu era ogamba n'ebyendoota mbyerabira bulijjo ekyo nkibagamba nti buli lw'oloota nga weerabira gwe ng'omuntu emmandwa kwe ziri oba muloko oba akeddugu
Ekyokubiri, Lubaale abamusibe. Lubaale ogwo olina nga bamusiba. Abamumanyi musuula mu ttooyi, abamu bamanyi musuula mu binnya, abalamuziika nziba mumpanya ebirooto. Ndoota nsimula nakati waliwo byendabye. Nsimula embugo ze baaziika mu kinnya bwe kiti nga mbijjayo. Okwonna kusiba Lubaale. Kumusiba. Buli lw'ogenda omusawo n'agamba agenda kukujja ku Lubaale, aba akusiba ggwe ng'omuntu ne Lubaale w'okusiraana. Naye nga teri akuggyako Lubaale. Pastor Patrick Omutoolo, ndowooza nkuzeemu. Naye mbasaba bantu bange, abantu baffe abametuufa mu 9:8 muli bangi ababeera ku radio kuno n'ababeera ku YouTube. Program eno ebeera ku YouTube, ebeerako obyo clickinga Bantubalamu Ekinonoggo, ogisangako bulungi ku YouTube, oba Ndawula Empire n'ebitabo byange byonna ku ebiri ojja kubiraba. Abali Netherlands mbaagala nnyo, mwe bali kugibeerako. Naye mumpandikira ebibuuzo ebimpimpi kubanga ebiwanvu bimmalako egya Yesu. Kati tunuulira mukwano gwange Ensamba Sserwadda, Yehamu Sserwadda Ensambya, agamba bandoota bampadde omulimu n'ow'okusula eddobaayi nga nkola. Buli lwe nkuwuliriza amaziga gampitamu, Lubaale omulina. Bakulaga genda osamire empewo z'ewamu, ozimbe essabo ye Dubayi, otandike okusawula abazzukulu. Gwe mulimu gwe baakuwa bajjajjaabo, ge makulu. Era bulijjo omugamba nti anaalazeewa, agenze mu mbuga, agenze mu kiggwa, agenze mu ssabiro. Kati gwe bajjajjaawo akubuzaabuza ategeeza tusaba otandike okukola. Era ogamba lwaki oyogera ku kufa otulekeddaani? Ebibuuzo biwanvu bannange. Mukwano gwange Sserwadda, n'ebyawandiikibwa bitugamba mu Bayibuli ti wakati mu bulamu tuli mu kufa. Ate era buli ekizaalibwa omukazi kimala ekiseera kitono ku nsi. Ne bakitaffe bwe batyo bwe baatugambanga ti era wendi nkyanfa teri atajja kufa, ekutukulindiriranga mmere. Tinyisaawo eno nyinza okubeera wano. Ndowooza walabye ku Sande Bukedde, singa obadde ojjukira Kaawo gwe baasasiridde amasasi. Kaawo baamusasiridde amasasi. Era bw'onoosoma Sande Bukedde guyinza ogamba anti okuba nti mwe temusoma amawulire. Musajja wattu yabadde baamutidde wali ku lw'ebbomba. Yabadde agenda ku mirimu nga naagwa mu batemu. Emmotoka ne bagisasirirwa amasasi, n'abagezaako okubuukamu, ne bamutta, n'emmotoka ne bagikuma omuliro, ne bagikumako omuliro. Ebyo bikulaga ki? Nti wakati mu bulamu tuli ki? Mu kufa. Ye yadde Kaawaani, bamuyita Ogwang, yadde Bukedde ow'oku Sande, omuko ogwokuna, kwaddeko omuntu okugamba nti Kaawo bamukubye amasasi ematugga. Webbwoko eri. Naye yavudde e Kampala nga mulamu. Kale tutambulira mu bulamu obw'okufa. Saagala ogambe nti Bantubalamu lwaki njogera nnyo ku kufa. Ndowooza twali bali tukole ebiraamo. Lwaki bajjajjaffe bakola ekiraamo? Buli muntu akola ekiraamo. Buli mwaka okola ekiraamo. Kiba kitegeeza nti tulina okufa. Munnange naabalekeraani, ebyobuwangwa tebiriiko nti kulinga kuyimba. Nti gundi abadde muyimbi afudde, mwana we anaatuyimbira. Nedda, eri calling kuli kuyitibwa. Si nze nsoose okusomesa ebyobuwangwa oba okubimanya. Kati ate bw'olibaawo omulala era alisomesa nga nvuddewo. Mbonaabona njagala kwesuula mu kkubo. Emmotoka zinzite ne zigaana. Kitaffe ye mugagga. Tumusabiriza busabirizi buli kadde. Tubisse ettanda ne mu nsozi bigaanye.
ebyo ne bwe munaabikka mirundi 10 munnange musamire Lubaale wammwe. Taata wammwe ye yeefunza Lubaale ayina kye yakola oba akaka n'asiba akalinda paka lunagamba nti nze mbanga omugagga abalala babeere baafa abalikola Lubaale ono balibeera bazzukulu baabwe bannakabiri kwe kulaba nga mubonaabona. Ne bw'onoyagala okwesuula mu gundi mu mmotoka Lubaale akyakwagala tajja kukufaayo. Nze nalina kojjange Kiggundu akuba balobu na fluorescent eno empanvu agirya n'agimalawo agikuba njajayo nga linye fluorescent tube n'agikuba n'agirya nga bwali emberenge. Lubaale musajja yali inginiya wa MTN nga yakajja naye musajja Lubaale n'amuluma akoze Lubaale yamutawaanya neewa ku butwa emirundi 7 naye ng'amwogera kimu ng'ajja n'andaba nko tajja kufa n'asiiba enjala emirundi n'emirundi afe nanga tajja kufa ne bamuteekako n'amazzi mwiwe ng'aganye aba yabulira wako jjange Kiggundu ninga awe bbiina ono mutungu neemazisa buli neemazisa Ekitambo masturbation kiba kitambo kisajja oba kikazi nga kye kikubanja ekyo kikugumula kwemazisa kulya njala okunuuna abaana kuleekaana ebyo byombyogedde nnyo mu bitabo byange. Nviiri kuva ku mutwe kwerya bikapampa bw'amabwa kulya nviiri kwerumanyama ya mu kibuno ebisinziro okkuluma okwekanga okwennyanyamula okulaba ebyaka mu maaso okwata ebisolo okwata obwana obuto byonna bitambo okuwuunuuna okuloota ngu byoyogera ng'oyogera bitambo byaffe ebikuzukusa ekiro n'olya emmere ebikugaana okwebaka okuloota basezi kuloota misiri gya nnimiro gya mmwanyi kuloota ng'odda ku ssomero nti okyabonaabona ng'omwana w'essomero nti okyabonaabona kwe kukuloosa ng'oli ku ssomero okola bibuuzo oba osoma oyimba oli mu ssomero kimukyabonaabona muganye okutereeza okulya enjala kulya bbumba okwemazisa ne weesiiga enkwaso yenna ebyo kitambo okwata abaana bo okukwata abooluganda lwo n'obaagala obutafumbirwa obutazaala oba n'ozaala olula lumu bitambo byaffe kuloota ng'osala mirambo otemako bantu mitwe ebyo bitambo byaffe biba bikubanja mukwano gwange byebireetera ebyo okwemazisa buli gwenkwana agaana ate nga ndi muvubuka bulungi ayagaliza munnange obulungi obujja kukomako kitambo kino kikazi kyekikugaana okusamira kyekigaana okuwasa buli gwokwana nga kimuga kikulaba ng'olabika bubi ebitambo bigaana nze byali binnemesezza nze myaka gye nnina kati 55 nali mu buulizi Church of Uganda nali musomesa emyaka 15 nzaalibwa mu 69 n'ebyali binnemi era nga nze njogerwako ne ku kyalo kyoyo muliga nze omwana wange omukulu muzadde mu 24 nze wa 69 ebintu bino mbyogeza n'obulumi kubanga bintuuseeko mmanyi bwe biruma 24 ye mwana wange firstborn wange kati nga mala kubikola ebiryoka binzikiriza kati nange gwe nakwananga nga bagaana nga ni bwe mufuna tugende tuwumulemu ng'aba abantu abakulu pepepe kati ebintu ebyo mbibagamba mumulowooza nti nnimba senga nze omu ku bagagga abantu bagaggawalidde mu bintu bino naye nze nkolerera eggwanga ensi yattu nyamba abo abalibeerawo bamanye ebyo kirungi amaloboozi mugalina
muzirikodinze mukuddimi wange ali Netherlands byonna abikwata kati nakati abiwuliriza n'abiteekayo tinti abiteekayo bitabo mbibawandiikidde naye ogenda okulaba nga akwebaza nti weebale byobadde oyogera byebindiko era akyagenda Sserwadda ndoota ndi mu ssabo lya Muwanga nga mulimu embugo nnyingi tolaba nti bakwagala osamire Muwanga era amaaso gajja kukuziba amannyo gaveemu olutengo gakuula kabengo kakulume ebigere bikusanyalale olutengo ogaba eddagala okubye embaga bakubye embaga oyaba Muwanga ozimba kalina oli mu kalina ente mmyufu ennyumba enkadde obuulira njiri ogula engatto ogula ebyalaani oli mu byalaani oli mu ngoye edduuka ery'engoye ti Muwanga ayagala osamire omusamire otandike okwambaza abalubaale abaliko emmandwa kwe kubeera ng'oli mu dduuka. Muwanga alumya akabengo kakakkwako era wagamba era ndoota nkuba eŋŋoma twafuuka kisekererwa bakuwagamba nti ogenda kutendekanga ogenda kuba omuzimu gw'omuyimbi gwatendekanga oli Muwanga ng'atendeka abatende ebyo muzembi bagamba abatende mmwe be bantu Lubaale baaluma n'ogenda ew'omusajja omukulu Muwanga oba Kawumpuli ne muteekateeka olunaku ne bakuyimbira Lubaale wo ne bakunaaza ebyogo Lubaale bamusumuludde ne babaalirira embugo wansi ne babateekako emige gy'embugo emige egy'olweza n'ebbomu ne bakwasa emiramula kwe tuyita okufuuza Lubaale oba okwaza Lubaale ne bamuyimbira Lubaale n'akukwata n'anyeenya ku mutwe gwo n'akukwata n'ayogera ne bamubuuza ebibuuzo ne bamubuuza ebibuuzo bitira ebiruŋŋamyo Lubaale wo ne yeeyogerera okwo kubayita okwaza oba okufuuza Lubaale obeera waliwo yakimbuuzizza nti ate okuteekerera kyeki okuteekerera kwe kuwongerera Lubaale annuma omutwe gunnuma ne baŋŋamba Lubaale yanuma nti kwata amatu g'emmwanyi 2 mpa kyakulabirako ne ssente bwe ziti ziteekewo mu kibbo weegayirire nteekeredde emmandwa ebadde ennuma kuteekerera kati emmandwa eyo bwenjambaza nga wadde sinnasamira okwo kuwongerera njiwaddeyo ku lubugo njiwadde ensumbi njiwadde emmindi njiwadde omuggo biki wadde tennayogera okwo kuwongerera kuli kuteekerera abanyarwanda ne batukuteekerera n'ogiteekerawo okwo musoke abadde akunywa nteekawo ensumbi ye watayogedde oteekeredde musoke akakkane ku busungu kuwongerera kwambaza kumuwa ku majeerage ate okwaza ne bamuyimbira n'ajja ku mutwe ne yeeyogerera n'ova mu butende n'odda ku bwakabona kasazi kwogererako kati emmandwa eyo ebeeyogedde ne baleeta ensolo yaayo ne bagisalira ne bakuwuusa omusaayi omugerengejjo ne bakusiba amaliba n'ofuuka mmandwa awo osamidde kyemmandwa gundi nagisalira ensolo gundi yayogera ensawo ya bweti ne bwebiti awo osamidde baba bakusambizza n'ebyoto awo osamidde n'ofuuka mmandwa kati abakwogerako baga nti oyo mmandwa oba omukongozi w'emmandwa gundi gw'ogikongojja kati ono akuzadde mu Lubaale taatawo mu Lubaale gye mwagenze mu ssabo ne bakuyimbira Lubaale n'amwaza n'ayogera omuntu oyo gwe tuyita ssenkulu mmandwa wo kubanga yayambaza emmandwa zo yazisalidde kyekimuyisa ssenkulu
Mandwa yavuga ngenda wa senkulu wange omugofu otegeera omuganda nti oyo yakuzaala mu Lubaale yasalira Lubaale nga gwe ffe mu Church of Uganda oba mu Bakatuliki bw'ozaala omwana n'ogenda omubatize mu Church of Uganda tugamba amuwaayo omwana oyo okumuyingiza mu kizibu kya Kristo gwe muyima omuyima baba katujibwa nti oyo ye muyima anzadde mu batiisimu kati omuntu oyo aba akuzadde mu batiisimu yagumulumine ewaffe ye Ssenkulu Mandwa atendese Lubaalewo n'amusalira n'akuliisa n'afumba ebijjulo ne bakuliisa obusawo n'akwambaza n'akusanyusa emuliro n'amutwala n'akuzeeka n'amuyingiza n'amuzimbira oyo ye Ssenkulu Mandwa. Era wagenda n'ogamba ti ndoota Muwanga anyamba ndoota Muwanga omuzeeyi ayambuka ewa Lubowa tolaba nti Muwanga omulina ayambuka ewa Lubowa n'ajjayo omweso era olina n'ejjembe Lubowa baagala ogende wa Muwanga akuwangira ejjembe lya Lubowa bamala kukebera kwe kujjayo omweso n'atuula ku ddiba tolaba kukebera nga bw'atunyumiza ebyaliwo titugende wa jjajja Muwanga ebakugamba ogende wa jjajja Muwanga bakukebere ayaze Lubaale wo asalire Muwanga wo amayembe agawanga ejjembe lya Lubowa ne Mandwa endala ate Muwanga si yawanga Muwanga awangibwa ate okumwambaza n'okumusalira ate Katikkiro we yamwambaza Kawumpuli omuyego nzize nkyogera ate era Muwanga ate era yayambaza Katikkiro we Kawumpuli ezo Mandwa zeeyambaza buli emu yeeyambaza ginne waayo n'okusalira ginne waayo lwakuba Kawumpuli ye tasalirwa teriyo Mandwa ndala esalira Muwanga okujjako Kawumpuli kaguba omuzimu tegumusalira era yamukwasa ebitiibwa n'amutuuza ku kiwuukye eky'obwamuwanga gye muyita entindi Kawumpuli kati wano kye bakulaga ndoota nnyingira essabo nga kitaffe alina by'atugamba ku bajjajja nga bazimbye bazibye omusango omulyango gwa Musoke tulaba nti baagala osamye Lubaale w'ekammwe wakulaba taata wammwe ti Lubaale gw'olina wa kika Sserwadda ensambya Lubaale gw'olina wa kika era baagala muzimbe essabo naye essabo lyammwe lyabanga lya mulyango gumu gwa Bukasa tekwalinga Busoke kwe kulaba nga muzibye omulyango ogumu amasabo tegafaanagana kisinziira jjajja kye yalina ayinza okuba nga yakoleranga mu lya muzimu ayinza okuba nga yakoleranga mu lyamayembe kati wano bakulaga baguzibye ng'agambye nga bazibye omulyango gwa Musoke ogw'emmanju tegwalingako ndoota nninnya amadaala n'ensanga omwami mu kkanzu ng'atuwa amakanzu ag'omuleera tolaba nti baagala Muwanga bamwambaze bamusalire bamuwe ekkanzu ye era ntindi ye bagimuzimbire kwe bamutuuza kwe kulinnya amadaala era ogamba nti era n'olaba omuti ogwa ffene nga gubikiddwako amaliba g'embuzi ako kaalinga kalombolombo kammwe omuti gwa ffene wammwe Ndawula ndowooza baamubikkanga amaliba g'embuzi omuti gwa ffene gutegeeza gwa Muwanga naye Lubaale ono alabikira si wa Baganda neerootolera ng'omukazi nga bwannuuna nga bwaganuuna tolaba nti kitambo kikazi kikuli bubi kijja kugaana n'okuzaala kwe kuloota ogamba neerootolera ng'omukazi nga ganvuddemu bwaganuuna kibi nnyo kitambo kikazi kikole
nyabingi omuti gwa ffene ngalo omuti gwa ffene guwa mapaapaali tolaba yo Ndawula era ogamba ndoota kiwanvu bannange bano mpeereza ebibuuzo nga bimpi ndoota tuli ku pate okuli abayaayi enkuba ngeti pate kuba kusanyuka kuyimbira Lubaale era kwe kuloota disco naye kati abayaayi bano bamweyana ayingize nti bagamba yaloosa abayaayi yaloosa ababbi bakubba yaloosa abalalu ogudde eddalu yaloosa Bobi Wine ng'oli naye yaloosa abayimbi yaloosa obala zidoola bamweyana yaloota amakutiya yaloosa sente ng'olina sente empitirivu bamweyana abanywi b'enjaga bonna yabaloosa ogamba ng'enkuba etonnya oyo Mukasa yaloosesa ng'enkuba etonnya oli ku nnyanja motoka njeru ovuga motoka njeru ovuba byennyanja oyo Mukasa ng'engulu omusana gwaka tolaba nti olina n'omusambwa gwa njuba ebireese era naguwandiika mu kitabo endowooza ensiba y'abalongo b'emisambwa njuba ebireese tugusamira era ojja kulya ebbugumu nga lingi likwokya omusambwa gwa njuba era ogamba nti ndoota taata atugabula obugaati ng'atusiibula nga talaba bulungi ti taata alina Lubaale ono yamusiba era yabaliisa eddagala bwe bugaati bw'olaba era ndoota muganda wange ayingidde amagye ng'alina emmundu nga tuli waka nga mu nju mulimu risipti ezibanja ssente za $. Bagamba muganda waliko amayembe agasamire ng'alina emmundu ng'ali mu byambalo by'amagye era bagamba n'amayembe gano galiko ebbanja kwe kulaba nga kuliko ssente risiiti ey'essente ezibanja kitegeeza nti amayembe ge mulina galiko ebbanja bannange tusamira Lubaale tumwagala naye Lubaale ebiseera ebisinga obungi abeerako amabanja era buuza jjajjawo buli mmando jjajja toliiko bbanja toliiko bweyamu tubisamye nogana nabisamira ndi bwavu bunnuma naye buli mmandwa eyinza okuba nga eriko obweyamu nga jjajja era bwe naagira jjajja bwe naaterera nja kujja nkuwe kino ekyo ne kisigala mu bbanja ne kisigala mu mirembe n'emirembe mu baana bo ne mu Lubaalewo kati mulina ebbanja era ogamba ndoota taata angwa mu kifuba nga mu kisanyufu nga bw'aŋŋamba Kanyalwanda ggwe wabulirawa tolaba nti omuzimu gwa jjajja owookubiri gwe gw'okugwa mu kifuba gw'olina era ky'obola nti ebibuuzo bibadde ombuuza nti ogambye omuti gwa ffene bagusibyeko amaliba tolaba nti kati era Sserwadda gw'ow'embogo empologoma jjajjaawo kugamba kawulira akantu kano banne mukawulira abampuliriza nga jjajja nangwa mu kifuba taata nangwa mu kifuba kuba jjajja asooka aba muganda we owookubiri amuzaala oba muyita taata gw'oba oloota nga musanyufu nga bw'aŋŋamba Kanyalwanda ggwe nga wabulirawa kitegeeza nti Lubaale wa bavandimwe nga talaba bulungi konze nti mbeera makindi samira Lubaale w'Abannalwanda ekibuuzo kyo munnange kibadde kiwanvu naye ngezezzaako kimenyaamenya kansuubire nti otegedde naye mbasaba bambi mumpeereze ebibuuzo bimpi kitwala obudde ne we twatandikidde ne twerabira mpeereze ekibuuzo kya bigambo 3 olaba ne Prosi mukwano gwange Kasawo naye agenza avaayo yeyampeerezanga olukalabaya lw'ebibuuzo mugende nga lwojja okuyiga naye kati ne we natandikidde oyinza okuba nga weerabidde bane noonyayo omusawo omuteeso era noonya omusawo omutoolo bangi nnyo abatoolo Lubaale abaluma naye omusawo omutoolo ng'asamiza taata sali nkutumidde nnyo atendeka abalundi kutumidde nnyo naye ankubira mutabani nti nina abatoolo wano
olinayo omusawo omutoolo gw'omanyi, sirinaayo mutoolo era kiringa munankole. Lubaale baluma naye amanyi Lubaale munankole olinga amanyi okuyimbira Lubaale mu kinankole. Ekyenva neyagalira Abarundi n'Abanyarwanda bo bangi, n'Abaganda n'Abasoga n'abalala beefuula mbu Sentamu Emma Ebukuya njawula ntya Kiwanuka ne ku Kibuuka Omumbaale mu birooto. Era bw'onoosoma ekitabo kyange ebirooto by'embuyaga Abakalina mu ebiri era owulira n'amannya gaawukana. Ne mu kitabo Ensalya n'Ennyingi za Lubaale mu ebali Kiwanuka asalirwa ndiga n'enkoko, eri asalirwa endiga enjeru, eri asalirwa endiga emmyufu n'enkoko ya Lujo. Era nabulaga Kiwanuka namwawula. Era bw'obanga osomye akatabo kange kano Ensalya n'Ennyingiza ya Lubaale Kiwanuka ali ku peegi mmeka 98. Zinjagala nnyo bwino. Muleme kugamba nti nimba abasinga obungi 98 alina akatabo k'ensalira akaliko ekifaananyi ky'essatu. Nalaga Kiwanuka wa mirundi 5. Nagamba Kiwanuka ow'ensaabwa gy'ali asalirwa endiga enjeru n'erujumba enjeru. Neŋŋamba Kiwanuka ow'ezzinga mu Busiro nanyini lusozi olw'ebuwanuka wali ng'okyamidde e Kakiri. Nagamba asalirwa olujumba omumyufu n'endiga emmyufu. Nenjogera ku Kiwanuka Kabaka Yona asalirwa sseddume w'ente emmyufu n'erujumba omumyufu, oyo yasimbirwa omuvule. Nenjogera ku Kiwanuka Kato asaba endiga ey'amayinda ey'amabala 2 alwaza ebikaata mu ngalo, oyo naye waali. Nenjogera ne ku Kiwanuka ejjembe erisalirwa endiga emmyufu eriwangibwa mu jjembe ly'endiga. Ebyo bw'onosoma peegi 99 akatabo 98 nabiraga. Era bw'onoogenda mu maaso ssebo obubonero nabulaga. Naye lwakuba nti mwe temusoma. Era nawalera bw'onoogenda ku peegi eyo ey'ekikumi nagamba yalose ekikaji ekimyufu. Okuloota omulaalo olutalo oluwanvu, okuloota amasannyalaze, bbugumu eringi, okuloota okuba amasimu, byonna bwina obubonero mwebuli. Lwakuba abamu mwagala okuboogerako ku mpewo. Naye nga mbyo alumya omutwe mu mutwe mu liiso, kwerumika, kuulya ebbugumu mu bigere, mu mubiri, ennyumba okwata omuliro, ebyamasannyalaze oli ku masimu, nnyonyi zisuula bbomu. Kiwanuka kulya manda, kulya vvu, kulotatanuuluza bbulooka. Kiwanuka kuboggola, kulumya mutwe. Ebintu ebyo mukwano gwange Sentamu nkadde teyazikibwa Ebukuya. Ekyo ebintu ebyo mwekiri Kibuuka Omumbaale naye era mu kitabo kino Ensalya n'Ennyingiza mwali. Nenkugamba Kibuuka Omumbaale bonna basese Kibuuka Omumbaale. Era bw'onoosoma akatabo kano Ensalira n'Ennyingiza ya Lubaale ojja kumulaba. Ojja kumulaba ali ku peegi 88. 88 Kibuuka Omumbaale namuwandikako bulungi nnyo. Neŋŋamba nti erinnya lye Ekyowe Ekyomubazi, muzzukulu wa Musisi, mutabani wa Wannema, yeddira nkejje, musajja mutabaazi, tawongererwa Banyolo kubanga be baamutta ng'azze okulwana. Byonna mwe biri ku peegi 88. Era byo nkibagamba
nti yaloosa ng'obuukira mu bbanga. Noloota ng'oli mu bbanga obuuka, olwana entalo, osibye eddiba, oseeyeeza mu bbanga, ovuga akagaali. Kwambi ndooza abantu bange buli lwakuna abampulira bazza bangoberera, ndooza ebintu ebyo mbyogerako. Mikono gikuluma, nsinga ekuluma, oyagala okulwana, oyagala okuyingira amagye. Olwota owanuka kuva ku bisimbe waggulu ogwa, oba ova ku miti ogwa wansi. Otengeetera waggulu mu bbanga ng'ekinyonyi. Ebintu ebyo bannange mmwe ebiribwa. Naye lwakuba nti abamu temuwuliriza. Abamu mubuuza ebibuuzo ate ngenda okubiddamu nga temuliiko. Naye ate ebitabo weebiri. Bw'oba ng'osobola okubeera ewala nga gwe Weebukuya. Waliwo omukwano gwange Weebukuya Kamulesike yazze n'agula ebitabo bino. Sijja mwogera, yagamba ki? Osobola okuba essimu zange z'okwowereza ebibuuzo. Ne nkuwa essimu y'oku ofiisi yange. Ebitabo ekyo ne bikuteekera ku tekisi. Ne bikutuukako bw'oba ng'oli mu katawuni. Tinze ndi gindi, njagala ekitabo bino. Ne babipaakinga ne babikuweereza. Katozze Kampala, ekyo nakyo weekiri. Era ogamba era nyambiddwa ntya ku bulamu ne ku bitambo byange nga binnuma. Noonya. Kati nze munnange nkusange wa? Era nkugamba olina kunnoonya. Omulwadde yanoonya omusawo. Ate omuntu ng'omwagala gw'omunoonya. Kati ze ne bw'ononkubira essimu ze ku ssimu mbeera mukambwe. Olw'ensonga mbeerako ebyange byenkola. Ate abalala bankubira kunvuma. Abalala bampemula. Abalala baba bampemula. Abalala baagala kunjija mu mbeera zange ez'obuntu. Kivula nga ku ssimu nange nkuddamu. Mbeera obadde oŋŋamba ki? Mu bufunze. Negamba nti nti onjagala nsange ewange esseeta. Kulwe Namiryango. Buuzo wa booda nti ngenda waani wa Mumbejja awaka wali entene. Mbeerawo. Mande. Lwakusatu. Lwakuna, Lwakutaano. Oluusi n'Olwomukaaga. Tasukka ssaawa 7 kubanga ate mba ngenze mu nnimiro zange. Olwokubiri ne Sande nsiiba wano ku radio. Ate olwokubiri mba ngenzeeko mu byange ebirala kubanga tulinga omuntu omukulu nange mbeerako n'ebyetaago n'obuvunaanyizibwa. Kibirige Buwambo. Kitange yanneegaana tetukwatagana. Naye muloota nsanyukira nga mwewala nga waliwo ente enzirugavu engoba bwe nyimbeera tentomera enyeenya mutwe n'ekaaba. Ekibawula ne taatawo kitambo ki kinene kyawanga. Samira ekitambo kino kinene kyawanga kyasalirwanga nte nzirugavu. Iro jakkanuka amaaso n'ekibuno kivengamu omusaayi. Ng'okenna n'endusu ebisinziro nga bikuluma emmese nga zijula mu nju. Oloota tuleera ng'oloota tuleyini misiri gya mwanyi nyanike basezi kugoba kulya. Kinini kyawanga. Ebiswa bimere mu nnyumba n'obutiko obubaala. Engoye zibwatuka omuliro nga buli lw'ozambala oba masuuka nga gaaka omuliro. Kibirige otandike n'okugwa abakyala mu mbugo mu bakuli. Okomba ebbakuli zaabwe. Ekyo kiba bitambo. Munnange jjajjaawo ayagala. Kibirige Buwambo wano ŋŋendera ewa mukwano gwange Katose kandi. Kase awo. Emmandu enajja gikutereereza. Katose kandi. Owakase bazira kitasinga zali ku kkubo. Ekatadde. Na emmandu agimanyi. Mutabani wange ate mukwano gwa. Nnyo akuyambe Katose kandi. Kase wabazira gitasingaza. Akola lwa mukaga na sanda ajja kuya.
oba otyayo olw'okuba kyalo kye kimu nnoonya nkugambe nti genda ewa gundi. Anti abasinga obungi temwagala ku basawo ba ku kyalo kutegeera. Ali n'abasawo era okwe kuwangaala obutakola ku muzzukulu wa ku kyalo babi tebatukata tusomesa nalugamba kibi nnyo okukola ku muntu w'oku kyalo. Empalana bw'ejjago gwe bawaayiriza kati omulwaddewo kaava ebunaayira tokola ku ba ku kyalo. Ne bwajja ate genda ewa gundi akuyambe okwewala entalo ate nabbi tamanyika gyazaalwa. Ali ku Metro Farm 9:8 nkyali Ssemonga Kivumbi Bantubalamu. Programu eno ebeera buli wa 4 ssaawa 4 tuka ssaawa 5 yabwa buwangwa bwaffe. Ngikoze wano ku Metro okuva mu 28 okutuuka na kaakati. Mukyali ba mukisa Metro ekkiriza. Radio endala nnyingi naye tezaagala bintu bino muziri hola. Naye ate nga mulina ebizibu. Ate era nga buwangwa ate nga bukyabeerawo bujja kubeerawo paka lasiti. Ate teri nnyumba mu bitali. Abo boolaba booyita abali obulungi era amasabo bagalina. Era bakuukuuta. Era abasawo abakola ekiro be bakubuulira abanene. Era teriyo nnyumba teriimu mbugo. Mubalabaawo n'amamotoka galimu ebinini. Bw'obuwangwa bujja kusigalawo. Nze nvaawo oba gw'ovaawo ampuliriza. Kyovala nti nze awo wokka we neebaliza Katonda tonzi wange ne bajjajjange okumpa amagezi n'ensoma ate n'ensobola okuwandiika. Mpandiise ebitabo bingi nnyo ne bwe ndiba nfudde bigenda kusigalamu. Naye ate ng'omuntu ofa n'ogenda. Kati yali sipiika eyafa byataawandiika olaba bwe yagenda naye amagezi ge olanya nibo booleesa ekitabo. Profesa Elwa Lusimbi yafa kitabo kye yakireeka kuzaala kujaagaana. Birikadde abadde akisoma kuna Mirembe ffe. N'ebyange kulazi kulabi abadde kyabadde asoma ekiro lwakuba yawummudde Birikadde. Judy Mutaawa katabo ka kuwangaala kulaba kaasoma. Buli luwa ne bw'oba ofudde kaasoma ku mpewo. Salimu Eruweero w'obulenzi kino kiwanvu. Salimu ndoota ndi mu kkubo eddene n'ensanga obukubo bubiri butono. Mwe nasanga omukyala gwe simanyi n'andaga eddiba ly'embuzi ababbi gye baabaaze nga bwe mubuuza ekkubo. Baagala ogabule omusambwa gwa Kawumpuli ne mukyala we Naalongo kkubo. Tomugabulira mu kkubo. Era bakulaga masaŋŋanzira amakazi ag'amakubo agatti ogabuleko. Bw'oliba onjagala olinkubira n'enkuwamu bwe bamugabula mu kkubo. Si kusuulamu biwombo, si kusuulamu mbugobugo, buntu butono nnyo ogabula ku mabbali g'ekkubo wonna. Omuntu atasobola kulaba ogwo omusamba gukugamba ogigabuleko mu kkubo kubo lya mulimba. Era ndoota mpalampa olusozi oluwanvu n'abasajja abalala nga gyenva waliyo oluzzi nga waliwo obusaka nga nyambuka waggulu nga bw'ogwa wansi ssebo toona mulina omusamba gwammwe gwalina nga olusozi waggulu nga kuliko obusaka wansi waliwo oluzzi mwalutunda. Naye omusambwa guno nga musajja era kwotegeera nga musambwa gwe guluma. Oba oloota owalampa ensozi, oloota abazungu, oloota kibira, okirira lusozi, awo ng'omanya musambwa. Budde nno buntwala. Era ndoota ndiko empewo nga zoogera n'omuntu gwagala olusamiro oyogere Lubaale abuuzibwe nga mwendi mulimu nga mu nnyumba mwendi mulimu ebyobuwangwa ng'omukyala olina muzimu mukyala nga guntunuulira
naye nga tegunyega. Tolaba nti oliko empewo naye muzimu mukazi gwe gwakulemberanga Lubaale. Naatera okumaliriza Fred Eruzira Oluganda lufu esonde. Empewo zisobola okumbuulira omusawo omutuufu oba nze nnoonya ne zeeyogerera. Zisobola okukulagirira nti genda ewa gundi nga nze bwe zaŋŋamba genda ewa Siriiri nga teziriimu ddogo. Ekyo kituufu, zisobola okubuulira. Ate ziyinza okugaana n'omala okunoonyeza entambula amasawo 420 nizigaana. Ate oyinza okuzenoonyeza n'osooka otambula nga mu lidiyo tezirisiimye. Ndoota oli aŋŋamba nti ndiko emizimu ate oba okiwulira. Era ndoota n'egyewaba maama. Ekyo kyo nkyogera bulijjo gy'oloota ye Lubaale gw'olwera naye. Bw'oloota gye wakulira wa Guardian kisobola okukwata. Jjajja mukyala azaala maama kisobola okukwata nga wakulirayo. Jjajja mukyala azaala taata kisobola okukwata. Banywanyi b'omukago bajjajja nga batta omukago kati gwe oyinza okubeera nga bw'oli awo kanoonya ng'ate nga batta n'ow'eŋŋonge ng'oloota ow'eŋŋonge Kivumbinze ng'omanya mulina omuzimu gw'ab'eŋŋonge. Lubaale mungi n'abakyala bajja okufumbirwa mu bika byaffe. Magi ow'engabi ekazinga ndi lubuto ndoota neegatta n'abaana bange. Kola ekitambo ky'ewammwe kijja kulemesa okuzaala kisajja abaana bange abato. Oluusi abasajja ab'enjawulo kitambo kinene nnyumba oba kinene kyalwazi oba kinene enkola. Era nga ndi mu baana b'essomero abeesibye obutambaala obweru ku mitwe baagala era okyambaze era osibwe omuge gwabyo. Era nga balina abalasita kyatambulanga ng'abalasita kyatambulanga ne bamweyana. Lasita omu kwe kundagira okwesiba akawero akeeru n'ansanyukira. Tokiraba nti baagala bakwambaza olubugo olweru n'omuge gwakyo n'olutembe ekitambo kyo kiwangibwe munnanga obeere bulungi. John Eruzira ndoota bankubira eŋŋoma genda oyaze Lubaale nga bwenzina amazina amaganda zikukwate. Era ndoota njigga nzita ensolo 2 munnange oliko ddungu. Era omulimu ensolo 2 oyigotte ensolo. Era omuli n'obumyu n'embukweka mu tteete n'ottako n'obumyu ogwo musambwa gwammwe gwasimbirwanga ekiteete awaka. Era ndoota nzira ku ssomero Kitambo nsembyayo kirya. Essimu zo tezibaako, ebitambo binnemesa obwavu bunzita nkole nti essimu zange zibeerako obudde bwazo. Essimu zange zibeerako naye bambi nange nina ebizibu. Oyinza okulowooza nti sirina bizibu, nange nina. Waliwo ebimu bye njagala ne nziggyako obutaataataganya. Ate ndwala. Kati wiiki eno ewedde mbadde mulwadde ne ngenda ne ku kitanda naye nga toyinza kumanya. Kati essimu dokita bw'aba akugambye nti jjako ekyo tonyiiga naye onfunira ddala. Nze nkugambye wakati w'essaawa 3 paka ku ssaawa 9 essimu zange zibeerako naye tombuuza bibuuzo. Kati okuva ku 9 okutuuka ku ssaawa 12 zibeerako. Awo abaagala okubalootorera. Naate oyinza okubeera nga toyagala tonfunye. Mwannyinaze senga w'abaana abeerako ng'omukubira kale yeri 0 752 752 87 87 31 752 87 87 31. Mwannyinaze Elizabeth gwe tuyita Betty ebeerako. Aba akubuulira nti Bantubalamu taliiwo, ali Gindi, ali awandiika, oyo aba asobola. Naye bambi temumukubira kiro kubanga mukyala mufumbo naye abeerako n'obuvunaanyizibwa bwe. Ebitagenze bulungi mu nsaasire, ebigenze obulungi twebaze Mukama Katonda.
Nsaasidde ab'enju y'Omulangira David Simbwa, mukwano gwange yawummula, taata wa Kabaka, olw'omuzaana Nankumbi kwe twaziise ku Lwokubiri mu Masiro, yawummudde. Naye Nankumbi yali Waŋŋonge. Taata mukwano gwange era mu katabo kange Ssekabaka eyeerabirwa nabawandiikako bombi sitole gye bannyumiza olutalo lw'omu Lubiri. Muweereze ebibuuzo ku 0772 56 33 44 0772 56 33 44 oba 701 56 33 44. Neeweereza kimpi bambi tokera ku makya kunkubira nti naloose ebirooto mbidde ssaawa 9 okutuuka ku ssaawa 12 mbeere bulungi. Kambalekere akayimba oba mbalekere konna kale kaninye pikipiki ŋŋende nina ebibuuzo bingi nnyo nno nabikoppolodde maama okuva mu Gwokuna bingi nnyo temuyomba nja kubiddamu ebya kati nkyali kuba MTN. Mukama abampeera omukisa. Bye bye.